Nnyo okwekuumira ku TV yaffe Enenganzi. Kyokola kyamaanyi gwe wenna asubscribinga, alikinga, asharinga video zaffe zonna entakera azikeererako okwettanira oba okulaba updates ezigenda mu ggwanga. Ekigenda mu maaso nga we tulaba akatambi akagenda mu maaso kitegeezebwa Honorable oba Muwanga Kivumbi eyakateebwa ejjo ku kakalu ka kooti oba yaweereddwa ejjo gye bayita bail. Kitegeezebwa essaawa zino agenze mu maaso n'awambibwa abatamanyikiddwa nga babadde mu mmotoka ekika kya drone era bamusanze awo ku rawundi awa Empigi. Gwe wenna amanyi Empigi ku rawundi we bamusanze nga wogenda mu maaso okulaba abasajja basose kwetula mu mmotoka ye basose paakinga kabangali mu maaso ge owaaye n'ayimirira olumaze ne bamugyamu nga olaba ne bamutwala mu mmotoka emanyikiddwa nga zino eno eziyitibwa ekika kya drone we bamututte. Tetumanyi essaawa zino eno oba kyekigenda mu maaso naye mweyongere okwekuumirako tugenda bamanyisa ekigenda mu maaso. Tweyanziza Ssewanyawe ali mu kulaba. Oyinza okwebuuza kiki ddala ekiwambisizza ekizeemu ne kiwambisa Honorable Muwanga Kivumbi.